Mukama wange ogamba otya ssebo? Ndi fit. Biri bitya? Si birungi. Saidi zombi si birungi. Embeera yabaddeko olunaku lw'eggulo ki ekyavuddeko okuleeta embeera yabaddewo olw'eggulo wakati wa Pallaso n'omukulu Kibanda Alien Skin? Wakati wo nze kyemanyi mukyo nga nze Jjuuko ye Alien Skin talina buzibu na muntu n'omu unless nga gwamulinako obuzibu. Era olwamukubidde essimu n'agamba Jjuuko ngenda wa Pallaso kola drop. Alien yakubira essimu? Yes, ngenda wa Pallaso kola drop. Kuba nabadde siriiwo okwo nabadde nvuddewo okwo nga nyina wendaze. N'agamba ngenda wa Pallaso kola drop nkole nkimere ne video ya Gudo. N'agamba ize n'agamba ngenda genda kuba nabadde mugambye nindaako tugende ffenna kukimayo kuki video. N'agamba ngeri gye kiri kimubwangu nkole ki kangende ne wano ne bano bakyali bange. N'agenda ne Kyampu Swaba, n'agenda ne Ibula Kyampu, n'agenda ne Malala, ne Sharifu ne Sike. Nga bwe babadde ne bagenda. Bagenda kuba badde balina sooka kujjayo video. N'abagamba katusookere ddala wano tujjeyo tukole drop ya Pallaso ey'ekivulu kye tukole ki. Nze byonna tusookere wano babinyumiza bunyumiza nze byonna bategeddeko kye nategeddeko kye nasinze otegeera mu kyo kunkubira ssimu era Kibanda yankubidde essimu yasoose nazeemu omukubira ku ssimu ng'essimu tezikwatibwa nga buli omu gwali naye ng'essimu tezikwatibwa. Wayise eddakiika nga 3 Swaba Kyampu n'ankubira ngamba Jjuuko Kibanda bamuwambye ba Pallaso bali mukola ki mutulugunya. Naye naffe babadde batukubye nze Katonda nnyambye buyambi mbuuseeyo bubuusi. Ne ngamba katugende. Mba nsimbula okuva gye mbadde. Kibanda n'ankoonako essimu n'agamba ndi fiiti ndi wano. Ndowooza tugende waka twesangeyo tulabe n'abaana abakoseddwa. Natuuse ewaka wano baana nga bakoseddwa bamalala ne tukwata ekkubo ne tubatwala mu ddwaliro. Nze nasigadde wano Kibanda yabatuteeka ennyini mu mmotoka. N'agamba tugende mu ddwaliro. Kibanda n'abakwata n'abatwala. Kibanda twasigadde ku ssimu nga nze ndi wano waka. Ne bugenda ne buziba. Kibanda n'agamba omanyi nze kambeerere ddala wano. Naye gwe beera ki ewaka kumwe waka kubanga aliwo n'abantu baganda bange. Tubeera wano twabaddewo abantu nga 15 sofa. Twabaddewo tuba tuli awo wayise sanga awo 6-7. Twawulidde obudde bw'ekiro. Tuwulira bamenyeza bumenya okuyingira. Tebaalinze nti oba konkona nti mugguleewo. Baani abamenya? Nze nagenze barriers nga nze nadde manyi ate ba Pallaso kubanga bazzeemu baleeta vita ewaka. So bapoliisi bazze bangi. Olwalabe poliisi n'engamba kanveeyo olwabudde nti okugyayo omutwe okutuuka wano ku madaala. Nze gwe basookeddeko nga tebagala kuwuliriza kigambo na kimu. Ne batukuba nga buli gwe bakwatako bamukuba bamutuuza wansi. Olwo poliisi ng'ebagamba ki okujja okuba abantu wano ewali ensiki? Kyekyewuunyisa nti poliisi yali teyogera kigambo na kimu ng'etugamba ekintu kimu lwaki muli wano. Ne mbagamba banaye nze nkuuma ki famire ya Kibanda. Kuuma famire ya Kibanda bagenze mu ddwaliro ne bajjayo n'eri omupangisa gwe bakubye ne bamwasa omutwe bambi. Poliisi nga yekola ebyo? Tebamubuuziza yagezezaako kwennyonnyola n'agamba naye nze ndi driver ate ndi mupangisa wa kuno ku nnyumba kuba alina abapangisa eri emabbali. Tebamuganyiza ne bamukuba omutwe ne bagwasa. Ne bajja ne bakuba ne bakwata be bakutte ne babatwala. Oyogedde ku kyali eno okuba nti yagenze ewa Pallaso yabadde mu rehearsals kukola drop oba kalango. Yes. Embeera yavudde ku kyokulaba nti ate batabuka nga ate yagenze kukola kalango. Okusinziira ku Swaba Kyampu nze kye yangambye kuba nze saabaddewo. Swaba Kyampu olwatuuse wa Pallaso nga already ye yabadde bamaze osettinga ekintu kyabwe nga baagala kyayiko oba sitanti zaabwe. Ye olwazze n'amugamba Kibanda ki ekiriwo n'amubongako Pallaso dakiika emu bweti
namugambira mwana naye lwaki weyita kibanda owakabi biki ffe tuli babanda twabisooka mudda namubuuza mbadde manyi ompise tukole drop ya kivulu kyo ate bino byompitiddemu kati kibanda nagamba oba byobadde ompitiddemu nze kankole ki kankuviire aba agenda nagamba mugaleewo ekikomera mugaleewo simanyi ekizimbe ne baggalawo abayaye bafubutuse gye bafubutuse bakutta amacupa kati ng'era kibanda wabadde atambudde ne kasecurity kabadde tekasobola kukkiriza atuuse ku kibanda obuvune naye naali badde nze nabadde so asooka kukkiriza mumukwatako okuteekawo resistance ne basooka ne bawamba bano bakyampu bonna babagalireyo ne basooka ne babakuba ne babagala basuula kuva ku bizimbe kibanda n'asigala ne nani n'oyo pallaso n'abayaaya balanga 10 mu luumu gye babaddemu eyo vidiyo gye basinze okukwata n'atandika omubuuza nga kibanda balimu abantu aba sike ne kibanda nga balaba balimu nga 10 era amugamba ize owangudde byonna byokola ki byokoze kuba yabadde ayagala stand naye nga gwakolerako stand waddala ate yetayagala alien yakiguddemu nga takisuubira nti bagala kupanga stand singa kyabadde kipange oba nange nali badde ntegeddeko naye nange ne bintwaliramu naye yali ngambye bwe kiti nangamba munaye juko tugenda kawanyi ka pallaso naye yangambye ngenda wakyali wange tugenda kola ki tugenda kola drop nangamba naye saagala twala baki bayaye gamba bakyali bange bangi kuteekawo mbeera oli kyali wange singa yabadde drop yali badde agamba tugendeyo n'abantu nagamba okay naye nze byonna pangi yavudde n'agamba nti eno stand kati kino wabula ekisinga tutisaamu obutatu wakukkiriza nti stand oli olwakubi alien skin nembeera pallaso egenda musawa na alien skin ng'abayimbi ababi mpenga abeera serious mukyo nze nza kugamba kubanga esimu yange evugira ddala kuva ku kibanda sigamba nti mulimu oba kiki penga abeera serious stand etwaliramu okusinzira ku kyalabye n'otunuulira n'abaana abe bagagadde osuula bwe bakubye singa bonna bazimbye stand netwaliramu nejja ne amangu poliisi nejjaawo ye oli yapanze ekintu kye nga ne poliisi amaze ogitegeka poliisi yafunye interview n'omukulu yabadde ne big chaga n'agamba nti yakubidde poliisi okujja otaasa embeera yabaddewo kyogamba kabadde kapange kati poliisi yabadde ku site wali yabadde kumpi awo yabadde awo yeyaze ne wano kati era chaga yakubidde n'ajja n'agireeta ne wano waliwo ebintu bye tulina okulabamu bagamba stand motoka emu bwete ejjamu abantu 10 oba motoka emu fenna twalibadde kubanga wano Fangoni Forest tubeerawo ng'abantu 15 kitono ennyo kyokka fenna twagenze omu ye fenna lwaki tebatulaze mu vidiyo kyogamba tewali yayagaddeku atajjuuko nga tuguli mu kubagana ye lwaki tebajjayo vidiyo kyogamba kibanda yekka ye nga ye tewabaddewo ku resistance eyagamba nti bano bakubagana lwaki vidiyo ezo tezavuddeyo nga ate babadde bamaze okwesetinga ne mu kufuluma vidiyo gyeziri oba osegera vidiyo gyeziri okufuluma ku studio vidiyo gyeziri naye abazikutte bantu baabwe bakoze ebintu byabwe kuyisaawo byabwe side ya alien skin neya pallaso mwengaba abatambula ne alien kiki muliko ekive wa alien essaawa eno tetuliko abajajajinga oni yakuteko nze nkitwala nti kubanga alien omuntu atambudde dipo zonna geto zonna kirizaganya nange nti singa byabadde byaki kubanga ono yataddemu n'ebya poliisi yamanye nti gwagenda okukwatako tagenda musobola bwomu no yalibadde bwomu tagenda kukola kimusobola bwomu agenda mukola ki agenda mufuna eno saidi n'eno ateekawo poliisi kukola resistance eyo naye nze ngamba omuntu kinoomu akozesa poliisi ensobi ng'ezo najja n'agenda n'akola wali
n'avaayo n'ajja n'ewaka ne batukola ekyo kyonna kye baakoze mu kiro kubanga baakubye omusajja ne bamwasa omutwe ne bakuba omwana ne bamukutula okugulu fe kennyini nange kennyini bankubye omukono omutwe guzimbye naye nga kyonna kye bafa. Waliwo omwana yagambye nti ttiimu ya Lenskin yatambudde negenda ewa pallaso ewaka nebaka abaana abeerumya ewa pallaso ekyo kyogerako kikyo. Ttiimu ya Lenskin yeffe wano fe kibanda abo nze nange nakiwulidde naye nakiwulidde buwulizi era bo oli okusinziira ku vidiyo yabaddewo nange singa nabaddewo pallaso nabadde sisobola kukkiriza akola ekintu ekyo kati bo baba balumiddwa ne balumba eyo kibanda ye yatugambye simweji era nagitadde mu lawudi nga tuli wano ne mbagamba muwulidde kibanda agambye mukole eki mugusale yo lyayagadde kuyisaawo kivulu kye akiyisizaawo mwe mugusale ayimbe. Alien yatugambye nti tugende tusupportinge pallaso oluvannyuma lw'embeera yabaddewo olunaku olw'eggulo ekiro agamba tugende wa pallaso tusupportinge ekyo kyo kiri kitya kituufu akyogera mu butuufu bwakyo oba alina embeera gyassaawo emabega kikiri naawe kennyini osobola okitunulamuuko naawe osobola okitunulamuuko singa gwe gwe bakikoze naye waligambye bwotyo manyi alien si musiru wamulaba nga yungwe naye si musiru statement ze muzegendereze nnyo ate ne bino ebyatuuseewo yabiyimbako doleda abadde abisuubira zengambye amanjuko bino mbisuubira byo bivaamu kati awo yo oba nga yakikoze bw'atyo bajja kuwulira bo bajja kiraba nze omanyi nze nganze ku mutima siri musanyufu ku ekyo era ne babakyali bange abakubye bakyali bange abo bonna bajjeeyo olw'okuba balaze nti nze sobola kuba kyali wange newankubadde tuyinza okwesanga mu musaga ne ngamba ate ono kyali ate nsobola omufunyiza eŋŋumi sisobola kuba bakyali wange tujja kwesanga ewalala nga ate yalina eggaali waabo be babadde n'eggaali bwe twesanga nga ate ng'aze alina eggaali kiba kitya ne ngamba naye kati bo bayagadde oteekawo embeera naye nga bakiteekako waddala ate n'abalala beefuula nti bali sayidi ya kibanda ddala pallaso yeefudde nti ali ku sayidi ya kibanda naye ng'alimba muno tosobola mukola kintu bwe kityo mukubidde essimu muwa drop. Kale